bavuddeyo ne bajja ku Bukedde nga si basanyufu yadde n'akamu abazadde nga baga nti Pastor Bugembe abaana baffe yabatwala, abaana baffe yabatunda, abaana baffe tetubalabako, yatusuubiza okutuzimba ennyumba, bye twasaanye nga tubitegeera, twewuubye mu makooti, twagala kulaba ku baana baffe, kaffe kalanduke n'ebirala ebiringa ebyo. What will I do? Talk to the lawyers. Buli muzadde atali musanyufu mumukoleki mumuwulirize. Nze kyendaba ekiri agent nga kyangu nnyo ekulaba ku baana okuva ku olwo paka omwana waali kaddiwa n'akula n'afumbirwa n'awasa naawe nga wooli mu story ye. Omuzadde akomewo naye ekyo ngambye kijja twala time because from this interview era bano nabaga nti find a way nebali abazadde bakoleki bategeere tono omuzadde ekimuluma ekisooka asiima omwana mwamumuyambako naye omutima gumukolaki kumuluma era omuzadde atayambibwe obutegekiga then awo tulyoke tudde mu mawulire tebanange nze ne bwe nakubaki kuba for example kanku example story etuuse mu Bukedde lwaki tetwakoze ekisoboka kyonna ensi neggulu tugistoping oba kale kanoonye omukulu wa Bukedde semumanyi mbeekayiridde nnyo temufu do you know why bw'abanga omuzadde anoonya kuwulirizibwa ng'awulira wano bwe bamuwadde ki platform muleke akole ki awulirizibwe kati bwetuusa wano sibiwulidde otegedde kiga tewali kikweke tewali kibbe tewali kyakwekweka. That's why I'm like let the story go. Omuzadde awulire nti bampuliriza okitege ate ne bwe mwandi gifulumiza era mugende nti era kyandibadde nga abalina kyetukweka bannange pastor abadde atunoonya wano. Ekiddeso okwogerako si kukomerera Pastor Bugembe oba kukomerera abatwalayo abaana abazadde oba abazungu, wabula poyinti esooka omuntu bw'ajja n'ayogera ku nsonga z'omwana oba ez'omukyala ne bw'aba alimba aba akkubye ggoolo 3 ku bwereere. Omukazi bw'avangayo mu mawulire n'agamba nti gundi ankuba, tovangayo kwedifendinga kubanga abantu abawuliriza ekigambo ekyo bakkiririzaawo nti ddala omukuba oba tomukuba. Kye nali mbagamba ku kisonga ya Mawulaana nti Mawulaana omukazi ke yagenze mu mawulire n'agamba nti Mawulaana ankuba, Mawulaana talina kyasobola kwewolereza aba abadde akuba omukyala. Kati ekyokubiriza ensonga z'abaana kubanga abaana bamayina tuwuliddeko abantu abatwala abantu ebweru ne babatunda ne bababuzaawo n'ebirala ebiringa ebyo. Kati abazadde bwe batuukira okugenda ku Bukedde mu mbeera eyo kiba kyadamagiza edda Pastor Bugembe. Naye ekintu kino kivaawa njala tufune ekyokuyiga. Buli lwoba ng'odiiringa mu bulamu bw'ensi eno abantu bagrading boodiiringa nabo. Abamu basobola okubeera baganda baffe, abamu nga bamaama baffe, bazadde baffe, abamu nga mikwano gyaffe, n'abalala be tusinkana obusisinkanyi. Engeri gy'odiiringa n'omuntu omunaku, omuntu eyalemwa obulamu, ensi gwe yakuba, oteekeddwa okubeera omwegendereza emirundi 20 okusinga bw'odiiringa n'omuntu ng'alina kasente. Kubanga nze nsobola okutegeera process omuntu mwayita okutwala omwana ebweru w'eggwanga. Emyaka bwe giyita abantu abo bagenda kukomawo bakulage nti Pastor Bugembe bukyamu yatwala abaana baabwe kyokka nga baaliwo nga baateesa nga bakkiriziganya, naye olw'okuba abantu bannaku enkya omuntu omunaku aguza ekibanja leero ne mukola endagaano bulungi, enkya naga nti nabadde ntamidde saabitegedde neyeekyanga oba n'ayita abaana be. N'omugagga alina kyasobola okukola, wabula enjawulo y'omugagga n'omwavu bakudamejinga mu ngeri ya njawulo. Ffe ng'abalokole oba omuvubuka ali eyo, kino kiri ku kkanisa yange, nze nsabira ku kkanisa Pastor Sarah Mikisa bagiyita Voice of Giruga, Volunteers of Salvation Outreach. Era nsubira Musumba Bugembe amanyi Musumba Asha. Kye nasinga okuyiga mu kuyigirizibwa kwenfunye mu yeekaalu nti waliyo ekigambo with time. Bw'oba ogenda okukola ekintu kyonna sooka obale mu myaka 10 kinaaba kitya. Kyova olaba nti omuntu okusiiba dry ennaku 3 olwale alusa siiba essaawa 4 buli lunaku omaleko omwezi ng'osiiba okusinga okubanga tojja kuwangaaza kisiibo kinene ebbanga gwanvu ng'ogasseeko n'emirimu. Kati kibi nnyo okutandika ekintu nga tomanyi gye kigenda kuggweera
obanga tobaze nti mu myaka 2 kigenda kuzza backfire afaanana atya. Maama wange eyanyambako okumpeerera mukyala Lukonge Lutunku yaŋŋamba nga Tobbi abaana abawala nga bavubuka balabika bulungi nnyo era oyinza otomera omuwala nga si mulungi kumbaanyirira n'omala omuzaalamu abaana aba n'amazima n'olaba nga akutamye ng'afaanana bubi kubanga tewabibala nti oyo gw'ofunye si mulungi naye anyirira bunyirizi era emyaka bwe ginaayita agenda kuyiika. Kakati bw'oba ogenda kukola ekintu oba kya bulokozi oba bizinesi oba kintu kyonna sooka olowooze mu myaka 10 bagenda kulowooza batya. Ekyokubiri, ntambudde ne media ebbanga naye atera nnyo okuteekamu ekintu ekigamba nti Yesu oyogedde ne bano ebintu bino nalowooza bagenda kulowooza batya ng'ovuddewo. Abantu bano banaku era osanga bagamba noga nti affe abaana situbeetaaga mubatwale nze omwana wange bwagenda mu Amerika ne bwe siddamu kumulaba kasita abanga alabika bulungi n'asayininga okuyita emyaka 10 nti nze njagala kulaba ku omwana wange mwamutunda nze temulina kye muŋŋamba mpa omwana wange. Kati kasita agenda ku bukedde ye TV gyenkola naye erina audience y'abantu baffe abawansi abatasengejja kigambo ky'obagambye era mu mbeera eyo balebolinga Pastor Bugembe ng'eyabba abaana ng'eyatunda abaana. Naye ekyo kiva mu kuba nti emyaka 10 abaana gye bagendera ebweru w'eggwanga wayinza okuba tewali yali alowoozezza nti balikomawo abo abazadde bennyini nga bagamba nti abaana baffe mwabatunda. Kati ne kikosa omubiri gw'obulokozi waliwo omuntu atagenda kulokoka ng'aga nti olabye abalokole bwe batyo nze omwana wange nange baamubba olaba n'abalokole babbi abalokole bayaayi Pastor Bugembe muyaayi. Ne kikosa Pastor Bugembe nga ye ne kikosa n'ekkanisa n'omubiri gwa Kristo awamu. So whenever we are dealing with anything bw'obanga okola ekintu kyonna think about ekigambo kye bayita with time. Obudde bwe bunaatambula kyova olaba omusumba asobola okujja ng'ayaka musumba Sarah Polite naga nti omusumba mufere naye emyaka 10 ye ng'atunudde era ebintu ebisinga omuntu akuwabulira mu myaka ne Katonda bw'aba ayogera ebigambo asobola okwogera mu future kyova olaba ayita bannabbi. Nabbi n'ayogera ekigambo ekiribeerawo emyaka egikola ki ekigenda okujja abantu basobole okweteekateeka tukola ensobi damage zibaawo n'ebirala naye zigenda okujja ng'omanye ekyokukola nga wakibala. Kati olwaleero abo abazadde boolaba basobola okuba abakyamu oba abatuufu wabula kiri kimu omuntu wajja mu mawulire n'agamba watoola omwana w'e Sweden oba mu America nga wayise emyaka 13 nga tamulabako atakula emmembe z'abazadde bonna okulowooza nti wabba abaana be. Nze Dr. T. Amale ndi ku SS Hotel ekifo ekinyirira bannange bagenda kutambuza kamera wano okirengera video eno wenjikwatidde bw'obanga oyagala okulya emmere ennungi oyina kaddeeti oyina kaddina oyagala kutwala famire yo wabweru oyina abantu bobava bweru waggwanga banoonyeewo okusula oyagala kuwummulako this is a place a home away from home SS Hotel Makerere. Kati bw'otuuka e Makerere mu bitaala oba bw'otuuka ennakulaba embitaala buuza abantu SS Hotel eriruddawa era ojja kugirengera ng'olengera ekigambo ekinene SS Hotel kyame reception ennungi bajja kulisiivinga bulungi kuliko omuwala omusheesha ali bwati bannanga abanyankole oba ffe twakola kikatola tulina feesi ezakalabuka engalo zirimu amabavu tulinga abaasenku naye omwana musheesha ayakabwati obagambe nti Dr. T. Amale ndagidde ekifo ekyasinze okubeera ekirungi era bulijjo nkyogerako wenkolera emirimu gyange oyagala okumiitinga oyagala okwogeramu nange SS Hotel Makerere. Banaffe aba Adifa Medical Services basange balungujja kitunzi balina packages ennungi eri mu Uganda ayagala obulamu bwo bw'obanga olina olubuto balina package 2 ku y'omuntu w'olubuto antinento okucekinga okulabirira paka olwogenda okuzaala omwana. Abaana b'amasomero mugende eyo kubanga omuzadde oyinza okuba olina omwana ng'oli bize Adifa egenda kukola ku mwana oyo bw'anaalwala obulwadde obusukkirira essomero busobola handlinga Adifa bagikubira n'esindika abasawo. Bedside nursing tulina abazadde abantu abafu abakuze omuntu akoye eddwaliro limazeeko ssente ng'ajjanjabirwa waka
Adifa ensonga esobola gikolako bulungi okujjanjaba infections okebera endwadde ez'enjawulo okusikaninga n'okutegeera obulamu nga butambula. Adifa kasita otuuka bw'oterungujja kitunzi buuza Adifa medical service abamanyi ba muzeeyi sekandi bw'oyambuka bw'oti n'otuuka gula bonna Adifa bagimanyi n'ababooda bonna Adifa medical services era bamutaddewo awo Musawo Ssenyondo oyo yekka yakkirizibwa okundaba akabina nga nkuba empiso gwe neesiga yekka Dr. Mathias Ssenyondo. Mount Zion Kayabwe Junior Day and Boarding Primary School bw'obanga ena bw'oti e Masaka ng'otuuse mu Katonga ewali ekipande ekinene ekya Muzeeyi Museveni ng'ali ne Muzeeyi Gaddafi w'oweta bw'oti n'ogenda e Kayabwe eyo Golo kati wali essomero balita Mount Zion Kayabwe Golo. Essomero ddungi, environment nnungi, eriraanye ennyanja, abaana tebalina bye baleekera kubanga bali mu kyalo bulungi, abaana bagenda kusoma era bakoze bulungi P7 results bagenda kuzikuteerako awo obakubireko kasimu otwaleyo omwana emitwalo 50 primary paka P7 tulaba nga kyangu nnyo. So okutwala abaana mu masomero g'ekibuga ne bakusaba miliyoni 4 n'ogula kimu ne waliwo yali atumye abaana enkoko bannange. Mount Zion bimazeewo. Elohim Furniture bw'oba ova Namuŋŋoona bw'oti ku ttaawo obanga ova bw'oti bwayisa ku ttaawo masekkati awo w'otuukira ku flyover y'e Kawaala ku kiva Pastor Yiga flyover eyo aba Elohim bali awo waliwo ababajja bajja side awo naye era ebibajja bijja okulaba ebikyasinze eby'abaana bato eby'amasomero entebe deske eby'abitanda byonna bena ab'amakomera ab'amasomero ab'amalwaliro mwenna abaagala entebe z'abaana bato Elohim bavubuka bato babajje byabwe era video genda kugiraba boti bagenda kugisaako girabe okyagala ennyo ogenda oba wakira n'essimu yaabwe kweri. St Mary's High School Migadde eno nonginamu omukono nsomu kuba directors bw'ogenda bwoti ng'ogenda Bobo n'otuuka Emigadde side y'ekyengulu waliwo ewali faamu y'omugenzi Mutebire St Mary's High School Migadde aweeri day and boarding A and A level somero liri ku musingi gwa bulokozi ate waliwo n'ebyemikono omwana afuluma tanoonya mulimo era balaba awo nga ndi mu kkuba eggala byawo kabasooke bakulage ka vidiyo awo twaleyo omwana wo buli kimu kyenjogera kiri ku vidiyo era bagenda gikuteerawo ogirabe wakubireko ne kasimu ogere mwenna. Lutunku Construction Company Limited enyumba yaffe yasoose n'omulimu gwaffe gwe basoose gwe batuwadde tuzimbira n'omuntu owa wansi asookerwako enyumba tugikukwasa ewedde Engineer Masembe weebale nnyo omulimu ogwakoze era n'omuntu eyatuwadde omulimu abeera bweru wa ggwanga weebale nnyo nammwe mutuwe emirimu tubazimbire ennyumba tuzibakwasa ziwedde enamba weeri awo. Ham Fitness Center genda okole wale nakiva okutusaawe Segula Microfinance sijja kukowa jogerako Segula Microfinance basanga wali Kasubi ku kizimba kita Princess Complex bw'oba bw'oti mbitaala ojja kugiraba bw'oti ng'okka ku Makerere bw'oti kasita otuuka mbitaala e Kasubi naye ng'oli mu kukka Makerere awo nga ku kyaki ya Pastor Senfuma ku mukono guno ogwa left ojja kugiraba ku mwaliro ogusembayo genda weewole tereka akasente bane tuwewala ensonga y'okulya kivubi jangu otereka akasente ko kafikisinga okateekaawo kavuzaala ssente buli mwezi zojja okusangayo abali ebweru w'eggwanga abalina microfinances abalina ssente za mukoyo babba oli bweru wa ggwanga bw'osindika akasente bakabba bakalya nedda kasindike wali mu Segula Microfinance kabeerewo okasangewo oba twesige okugulira ebintu bye byonna mu mbeera tukolereko otuweeka commission akatono ennyo sign out.